ebintu bya senti bali ku ddembe tuve mu kunoonyereza. Kyogamba waliwo atamanyi ne bw'obuuza mwana ayonka ng'asobola okutegeera ekigenda maaso mu Kampala amanyi nti Hamisi Kiggundu ye yamenya akatale ka senti bali ku ddembe. Alright, wetuwogerera ssaawa zino eno omukulu amanyikiddwa nga Hamisi Kiggundu omugaga mu Kampala abatuuze wamu n'abasuubuzi beegase abamugobye mu kibuga oluvannyuma lw'okubeera nga demolishinga ekizimbe waliko bino video ngikuletedde mu maaso awo ogenda kubeera nga ogyerabirako emisinde si misinde. Omukulu Erias Lukwago avuddeyo mugikole bulungi tino yakyali acting Lord Mayor. Video njagala tugiwa obudde kubanga mulimu bingi ebyokuyiga. His Excellency Robert Kyagulanyi mu maaso awo Katonda mukwatiddeko mbikuletedde naye nga tetunagendayo soko gimpereka like video eno bw'omaze subscribinga wegatte ku mukutu gwaffe guno. Kale katugendereyo mu kyatulese olunaku olwaleero. Omukulu gwe mukubeera ng'olaba ku screen yo Erias Lukwago finally akkiriza nagamba ye nga tanaba kubeera ng'awummula akafafaganye n'omukulu amanyikiddwa nga Hamisi Kiggundu mbu yaletedde bannakampala okubeera nga babonaabona. Njagala kumenya ebirowoozo byo mu comment section. Oli ku saidi ya Hamisi Kiggundu ayagala okuzimba ekizimbe mu Kampala ennungi oba oli ku saidi y'Abannayuganda bonna bafune emirimu yadde Kampala ateri kukulaakulana? Njagala ombuli ebirowoozo byo mu comment section. Nkaluubirirwa n'okubagamba kuba nammwe era olunagira mutinga mugahawa kati tukitaddeyo tuti n'abazze okumenya abavubuka akawuula agamenye gabadde mu butishaati bwa hamu bwabadde mu reflector bwa hamu. Yani ayinza okuwaita ntala nakkirira awo ku territory Amisi gye yasalako nga yiye nga siye bakitandwe baali bazze ku mwala awo yabatwala misinde abo bagu ne muganda we yalinawo ploti oyo Kirumira oba amuyita anko ne Kirumira yalinawo ploti kitandwe yalinawo ploti simanya baani bonna yabagoba ne deputy speaker yalinawo ploti tayebwa emisinde Amisi nazimba empire ye Nakivu Stadium yiye omwala gugwe senti bali ku ddembe kati amutwala abeere uwe atwale Nakivu settlement ng'essomero atwale Nakivu Bulu awo na container village mulinde mwerinde mugenda. So olita kulimba nti tebamanyi nti Hamisi Kiggundu ekigambo ekiriwo kaakati bangi waliwo ne bekulimbizi mutwale kamera ngo oyo MP mu Kampala omuteekemu omugambo oyogera ki ku nsonga za Hamisi leka nga kansala n'omugamba yogera ku Hamisi Kiggundu ndeka Hamisi kye yeekoze mu kibuga Kampala kye yeekoze wano mu Kalulu leero tumulowooza nti yacelebratinga bucelebratinzi nti tamanyi kyaliko akimanyi. Muhoozi yabagamba nti oyo Lukwago tumumaliriza twalekadde ekibuga kivunde nga tukirekedde mikono gya Lukwago naye kaakati chapter yakyuse ngakulaga nti zikatels ba mafia beddiza obuyinza amigo kyakugamba kakati ba mafia beekola ekigenyi kyovulaba nti kesisi yeyinza okugamba nti senti bali ku ddembe tunoonyereza amagye gabadde wali poliisi eri wali abayaye babakuuma buli omu omuyaye n'agwa ku likyatwala ekiyumba kye ekyagundi ekyakivumbi ekyo ekya produce agudde ku nsawo y'ebijanjaalo n'agenda agudde ku nsawo y'akawunga akasawo y'eki ne bagabana bugabanyi. Poliisi erina kye yagambye nti ababibbye be bano ye bakubuuliddeko bagambye nti bakuteyo abantu basatu balikote abo ekifeesi lya nnumba paka wano kyogaa tebabamanyi ebyo ebikubi by'emigga ebiri awo byonna bye bazze bapangisa wano ne wano ne wali. Hamisi Kiggundu awo yateekawo ne polling station box zajjulanga kwezi n'abagamba nsangemu akalulu ka Lukwago nja kunoonya ani yakataddemu. Hamisi Kiggundu kye bagamba awo wansi tikasangamu akalulu awo naggwanda aluddawa na buli wamu yeekolanga ekigenyi kakati yeewulira eryanyi nti amaze otufufugaza kivula nsaba muganda wange Honorable Ssenyonyi gitaba MP bo baba MP baffe ensonga tutuule tulabe bezaŋŋangibwa ate mu mutima mulungi njagala kitwalibwe mu mutima mulungi saagala mu kitwale nti kino ki kubanga ffenna bwe tubeera mu public office batusaba ebyokukola. Nange nsaba leader of opposition tulage ku mbeera eyo ey'okuyita ba MPs bonna gye bali 10 tulabe nti batuddeko wano nange mumpite
yonna gye n'aba mutudde nja kujja tusalire wamu amagezi twaŋŋange eno embeera yakulwanyisa embeera weetuuse yakulwanyisa nga tuli wamu mwebale nnyo mwebale ng'omunnayuganda kyensobola okugamba omukulu Elias Lukwago Jju atuyamba akasajja okalwanisa omukulu amanyikiddwa nga Fulufiga olunaku olwaleero ndowooza gwe basindise okubeera nga akakkanya amawulire ga His Excellency Robert Kyagulanyi ge yakoze ndowooza weekend mwasi okubeera nga mumulaba yagenda n'akola video naddamu na reappearing eri abannayuganda ng'ali mu kulya ffere naye wawuliza Fulufiga ali kutambuza narrative nti ne His Excellency Robert Kyagulanyi ayina ekikyamu mu bwongo nga ggwe omunnayuganda omukenkuvu oyinza okulowooza His Excellency Robert Kyagulanyi yabalaga nti no ali mu kubonaabona oba it was a message sending to some people out there. Njagala osooka ogirabe naawe video naye nga tetunagendayo sooka oluze Fulufiga male kuleetere her godfather. Munno nno yalabiseeko nga ayinako waayogerera. Ani? Kyagulanyi senda mu final yavuddeyo n'alaba. Wamulengedde. Naye nga agamba mwagala okulya sente za kiruddo namba. Bannange njaga tudde mu mwagala kulya kiruddo namba sente z'aba bakuluga. Nuruddin Ntege. Njagala okubira president w'abayimbi omulanga. Ani? President w'abayimbi Edrisa Musuuza. Nkukubira omulanga okwanguwa okutwala Bobi Wine mu rehab. Wali mujogerako? Rehab ne sente z'abayimbi bikwata kyezawo. Bobi Wine, Eddie Kenzo Musuuza, president wa music industry, oyolekedde obuzibu kubawezeza abantu mu rehab bayitirivu. Weskani yakavayo katizayo Bobi Wine. Agambye mulwadde. Bw'oba olaba ali okay. Omulamu abeera ng'oyo. Omulamu abeera bw'atyo. Omulamu abaatyo yayogedde ebintu by'owulira bya muntu mulamu. Buzibu ki bwo? Byonna byayogedde bikulaga nti mulwadde. Ebikuba akozesa bingi mutunuulire bw'afaanana enaafumye addugadde. Singa omuntu abeera abantu abeera mu nsiko babeera bulungi ali mu nsiko mu ttale bamunoonya alwanirira ffe bwe kyoba omanya yeetaaga lihabu mu bunnambiro ate bamwanguye wanaaga tasobola kugaana kuba yeetaaga obuyambi bwabwe tera teri muyaga akkiriza teri mulwadde akkiriza kutwalibwa mu ddwaliro amala kalambira bamusiba emigwa bamukuba empiso bamutwale mu lihabu byonna obijja aba food soldier bagamba gwe wabalabyeyo balabayo gyali nabo bakimanyi nti omuntu wawe mulwadde yeetaaga buyambi ate asobola ye Kenzo kati mu rehab kyekimu gwe tulaba ebimuluma nti bingi aludde mu nsiko gye yagenda ali kusika alwana lutalo okujjako gavumenti toleka muntu kufa tokkirizanga akyasobola okuyambibwa okutaasibwa akyasobola okutaasibwa pamwe namutwala mu rehab ajja kuddamu memole ejja kukomawo bw'aba ayogera ku $5 billion natayogera ku babaka baayina sente ze balidde batabana kye bakwedde bannayuganda natayogerayo kuziba muwa ku iPod natayogera ku ze bamuwa nga bazimba akayumba k'obumyu kali ke bayita ekitebe zo tezaali za gavumenti baazirya. Alright, nga tubitadde ku mabbali omukulu amanyikiddwa nga Godfather olunaku olwaleero akubye omukulu komanda wa National Unity Hub Platform oba ex-commander wa National Unity Platform Points omujjukira bulungi omusajja oyo His Excellency Robert Kyagulanyi yamuma kaadi oba His Excellency Robert Kyagulanyi alogera bwa oba Katonda oyogera naye saawa mmeka oba yategeera batya nti kano akasajja kanyampi mbukagenda kwefuulira abannayuganda wuuno njagala osooka owulize Godfather ng'abikugamba ye kennyini ng'akkiriza nti no akasajja kamaanyi ka His Excellency Robert Kyagulanyi naye nga tetunagendayo nyongera okujjukiza gwe oyina bizinesi ng'oyagala kulanga naffe namba zaffe ziri awo ate ne Haji Haruna agamba gwe oyina n'ebizibu to hesitate nga okumukubirako oba okumuinboxinga ha namba eri awo esembeyo 52 ne 20 so omukubirako wana muinboxinga ku WhatsApp so kolabe Haji Haruna biki byayisaawo tumaye tuyongereyo ne Godfather. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yenze Haji Haruna omusomi w'edduwa asangibwe Bulumagi ku luguudo lw'Ejjinja nkola ku bintu ebyenjawulo ng'emuli endwadde zitawaanya abantu ababulijjo nkola ku abo bonna abalina ebizibu mu mukwano bw'oba olina ebizibu mu mukwano jangu gyendi neeyonera nsobole okumalira ensonga nkola ku mikisa egy'emirimu nkola ku abo abaagala okugenda ebweru buntu nk'okozesebwa amajiini okozesebwa saitwani ebyo byonna mbikolako osobola okukozesa ennamba z'olaba ku screen oba okuweereza obubaka ku WhatsApp. Bangamba nvumirire NRM the maximum nakikola
ate n'oddamu n'omugamba nti ate yongera endala $1,000,000 Were Lusamvu. Is that a ezo political nagaana Kaweesa bwe bakutumanga abasiru Kyagulanyi tomusoosanga ku mmotoka ekyo tekinyumisa Kyagulanyi kaadi si musiru zambalizo yasobola Kaweesa ojjukira bwe wankubira essimu n'oŋŋamba onneetaaga ne nkugamba siriiwo ojjukira ebigambo bye nnaggamba bino mbibuuze Kaweesa kennyini Kaweesa yankubira essimu nali siina na nnamba ye naye bwe yayogera namutegeererawo nga taneeyanjula muganda wange ogamba otya ono ye member of parliament Nassana municipality alinza okulayira Commander 001 ne muganda nakutegedde dda Engineer Stephen Kaweesa muganda wange oliwa njagala tutuule bampadde namba yeno nkukubire tutuule tugattemu tulina okubeera ku ttiimu empanguzi ffenna nga tuli kimu ne mugamba siriiwo naye era tekinneetaagisa kujja kyali lwaki muganda wange si mu bubi muganda wange nkwetaaga ne mugamba Kaweesa saagala kulyako ssente zo sigenda kujja gy'oli ndi wala ndi malimiro gange naye Kaweesa nkubuulira mazima togenda yitawo nagamba muganda wange waliwo ansinga ground lwaki siitawo waliwo ansinga ground mu Nassana municipality ne muganda Nassana municipality nga bwe tuli olwaleero gwosinga ground naye togenda yitawo ne kaadi togenda gifuna kaadi bagenda giwa Zambaali muganda wange bya kaadi byonna byaweeredde nze nsinga ground ne muganda ground siyegaba kaadi Kaweesa tomalamu maanyi nnyo nangamba no ebya kaadi byonna mbitegeera natudde dda n'abakulu bakulu twakkirizganyiza dda ebyaye babifunye dda buli kimu kyawedde dda muganda wange njagala gwe kati tutule ne mugamba Kaweesa kaadi eyo tebagenda gikuwa wadde ebya ssente obimanyi n'ekizimbe kye watunze katooke wali nakyo nakitegedde naye ssente bagenda zikujjako to cripple you kunafuya na kulemaza mu politics naye tebagenda kuwa kaadi kubanga Kyagulanyi si musiru Kaweesa kyavambuuza sinzidde ku kikale tugattemu wano katono nnyo sinzidde ku ki ne mugamba Kaweesa ojjukira 2015 nga ggwako bwe watandika okkuba ebipande no bimunya Kawempe bwayise Nassana wa ku lwa Nassana municipality nti ye ojjukira nti ebipande bye byaliko pulezidenti w'abavubuka ojjukira nti wajjanga pulezidenti w'ekisinde ky'abavubuka mu Uganda naye ng'ozzenga Nassana ojjukira nkijjukira bulungi nnyo ne mugamba kati Kyagulanyi si musiru kuzimba muntu alina ideas ezimu ng'ezize kuzimba muntu alina kirooto kye kimu ng'ekiki ng'amuzimbira ku resources ze tasobola kuzimba tasobola kuwa mukisa Kaweesa togenda funa kaadi naye bagenda kwavuwaza agamba muganda wange ate ebintu ebirabye bulala ate nze nkugambye buli kimu jangu tutuule tugattemu olabe ttiimu empanguzi begenda okubeera muganda wange oli soko je ne mugamba Kaweesa togwe eddalu lwabino nabigambako n'oyo oluswa gw'olabaawo naye yagaana naye owuliriza naye kati bw'omusisinkana ayogera bw'aba ayogera nange afukamira wansi ne mugamba Kaweesa saagala otabuke mutwe twalabye nkugambye ng'ekikulu nze ŋŋenzi ne mmujja ku ssimu kati olwaleero Kaweesa bye namugamba byennyini byalimu byakaabya bye namugamba byennyini byalimu byakaabiramu bwe fulumya ekigambo Mukama ne nkikugamba n'otakitwala nga kikulu obeera ogenda kutambulira mu bulamu bwe bumu bw'ebigambo bye ggambye bampita the Godfather the spiritualist mbeerawo lwa 6 na Sunday